Yes, alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange naje sinzo bango otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates nkulisaayo obwakedde mukulike eggandaalo lya weekend erya Easter era nga mbakulisizaayo nnyo. Kakati nno ebiriwo kati teri ali waggulu w'amateeka. Ofiisa wuuno omukulu mu ggye erya UPDF eyakwatiddwa nga yeenyigidde mbubbi. Ofiisa kyono jjukira nti nno tubadde mu biseera bya nnaku nkulu era ng'obubbi bunyiitiikira nnyo mu biseera nga bino eby'ennaku enkulu. Kaakati nno era mu ngeri y'emu nga bwe buzze bubaawo nti bwe tuba tusemberedde ennaku enkulu obubbi butera okubaawo, ku luno ofiisa wa UPDF ye yabwenyigiddemu eyabyeteereddemu engatto teyalinze mubbira. Major Virus Matomi Oyesiga ng'ono nno komanda wa UPDF ku 309 Brigade kyekibinja kyakulira. Ono nno ye yakwatiddwa mu bubbi obw'emmotoka. Kigambibwa nti nno mu kubba emmotoka eno baasoose kubanga bacunya omusajja ono nannyini mmotoka nga tebannaba kubanga bagibba. Okusinziira ku police reporters bagamba nti nno Apollo Kansiime ono nno nga ye yabadde nannyini mmotoka eno gye babbye ng'era ng'asangibwa Migina Kagongo. Emmotoka eyabbiddwa yabadde ya Toyota Primo nga ye registra number UAL 692 Y. Kansiime ono nga tannaba kubanga abbibwako mmotoka y'eno eya Toyota Primo. Kigambibwa nti nno yasoose kucunyizibwa n'akubwa emiggo egitenkanika era egyasigaddewo ne gikwata ettaka, naye nga abiri mu nkambi ye komanda wa UPDF amanyikiddwa nga Matoni Brigade Major Mulambo ono era ng'akulira ekibinja kya UPDF 309 Brigade. Oluvannyuma lw'okumukuba emiggo emiyitirivu Kansiime ono n'ayisibwa bubi. Bino nno byaliwo ku lunaku olw'omukaaga lwe tukubye olukwe emabega, olunaku nga Yesu Kristo yakafiirira abaddu bano ebibi byabwe. Kansiime ye teyamulinze kuzuukira, oluvannyuma nga baakamufiirirako ebitono yagambye nti nno omugezi addamu n'akolayo awo ebiralalala nga Yesu Kristo tannaba kubanga azuukira, era yakwatiddwa mu kikolwa eky'okubba emmotoka. Oluvannyuma ng'ebyo byonna bimaze okubaawo nga n'emmotoka emaze okubbibwa nga ne nannyiniyo mwami Apollo bamukubye emiggo egitagambika, poliisi yagenze maaso n'okunoonyereza era n'ebatrackinga bano gye badde baddusizza emmotoka. Era tracking yabatutte butereevu mu kifo kye bayita Kabwehe Town. Eno nno gye babadde bakwese emmotoka nga bagipaakinze. Kigambibwa mu kubasanga ofiisa ono yasangiddwa n'emmundu ng'eri full loaded AK-47 rifle ng'erina serial number UPDF 5-3-4-24 ye serial number y'emmundu eno gye bamusanze nayo, kyekika ky'emmundu ky'akozesa okubba. Kitegeeza nti si gwe mulundi ogusoose okuba nga yeenyigira mu bubbi nga buno, kitegeeza azze akikola, kubanga enfuna nnyingi tulabyeko ababbi abasinga okubba babbisa mu mmotoka, babbisa mmundu, naye ne banoonyereza emmundu zino ne zibula. Kitegeeza nti nno enfunda nnyingi abakulu b'ebitongole ebikuumaddembe, abapoliisi, aba UPDF, aba JET olw'okuba nga balina omwagaanya
ogubeera ne rifles zaabwe batwala omukisa guno ne beenyigira mu bubbi olw'okubanga by high ranking officers ne batakolebwako na kunoonyereza kumala oba oliawo ne kukolebwako naye era ne kutagenda mu maaso ne watabaawo achievement ekola ne watabaawo further details ku bo. Abakwate bano kigambibwa nti baatwaliddwa ku police station mu Ashema police station. Bino nno byabadde mu Shema district gye byabadde obubbi buno. Wabula abakuumaddembe bagenze maaso n'okutugumya abatuuze nti teri ali waggulu w'amateeka. Ababbi bano newankubadde high ranking officer agenda kukolebwako accountability agenda kukobwako nga bwe kiragirwa kubanga beside nti UPDF officer era yino binnyonnyola abitebye newankubadde tannaba kubanga avaamu kigambo era bagambye okunoonyeza kugendagenda nga kugenda mu maaso n'abalala abakwatiddwa bannyonnyola 4 na 5 kuvadde nga bakozesa equipment za gavumenti okubanga bazeenyigisa mu bubbi ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV bali kwekuumira. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase
gwe mukwano gwange ali yampuliriza ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwali yeebasenga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.